obadde ogenda bibyo kati ogudde ku vidiyo eno nsabayo budakiika 2-3 tukyogere kino tukiveeko weeyongereyo n'ebintu byo. Njagala okwogera eri omuvubuka naddala omwana ow'obulenzi. Waliwo wano mu Africa oba njogere mu Uganda waliwo ensonga ze tutatwala nga nkulu naye nga nkulu. Katwogere ku bukulu bw'okuzaala. Obukulu bw'okuzaala ddi lw'ozaala, ekyani gw'ozaalamu kijja kubeera eky'olunaku olulala, naye katwogere ku bukulu bw'okuzaala na ddi lw'ozaala. Waliwo ebintu ebibeerawo nga tubitwala lightly naye nga birina impact, nga birina effect singa tubikola mu ngeri gye tubikozeemu. Olumu bivaamu ebintu ebirala bye tutandisanyukidde oba bye tutandyetaaze. Omuvubuka okimanyi nti waliwo n'emyaka emirungi, emyaka egyalibadde egy'ensonga omuntu okuzaaliramu, okutandika family. Awo osanga omuvubuka ali myaka 4, ali myaka 3, kazi myaka 4 aba akyali muvubuka. Yes, aba akyali muvubuka. Osanga omuvubuka ali myaka 4 tawasanga, tazaalanga mwana. Olwokuba nti abamu bakyawula okuwasa n'okuzaala babyawula nnyo. Nenze ndowooza ku kutandika amaka oba kutandika family. Njagala tukozese simple logic nga tubicalculatinga naawe oba nga tubibala naawe. Waliwo emyaka gy'ozaaliramu. Yes, ng'ozadde naye nga kigenda kubeera kyakusomooza gy'oli singa oba teweegendereza ebintu ebimu. Kankugereze, osanga omusajja oba omuvubuka oli ku myaka 4, myaka 3 n'ozaala. Njala tugezeeko kubicalculatinga just by simple logic. Tukozese common sense. Then osigale nga wewa answer ng'omanya ddi lw'oteekeddwa okuzaala. Waliwo lw'oteekeddwa okubanga oyolowooza ku bintu ebimu n'obiteekateeka. Kankuwa ekyokulabirako. Olwaleero singa omuvubuka azaala nga alina emyaka 3, ozadde first born wo ng'oli mu myaka 30. Usually omwana agenda ku ssomero agendera ku myaka katubale by standard kale myaka 4. Ne bwe giba gibadde 3 ojja kikyusaamu, ne katubale emyaka 4 omwana wagendedde ku ssomero. Omwana omuzadde agenda ku ssomero, wamuzaala olina emyaka 3. First born wo agenze ku ssomero ng'olina emyaka 34. Oyo first born. Bwagenda mu primary katubalewo emyaka waliwo kumpi emyaka 9. Emyaka 9 bw'ogigata ku myaka giri 4 gy'agendedde ku ssomero, egyo gy'emyaka 13. Kati emyaka 13 omwana wo asomye n'agenda mu S1 n'amalako primary, n'agenda mu S1 alina 13 years. 13 years tugigatte ku myaka 3 gy'olina, ogenda kuba olina emyaka 43. Emyaka 43 olina omwana wo ali mu senior 1. First born wo ali mu senior 1, olina emyaka 43. Oyo first born. Bw'agenda mu secondary agenda malayo emyaka 6. Tubale nti akoze A-level on A-level. Kakati egyo gy'emyaka 6 olina 43. Emyaka 6 tugigatte ku 43 gy'emyaka 49. Omwana wa amazeeko A-level ng'olina emyaka 49. First born agenze ku campus, kale tubaleyo emyaka naye 3. 49 gattako 3 gy'emyaka 5 bw'ozaala omwana wo ku myaka 3 asooka agenda okumalako university ng'olina emyaka 5 emyaka 5 abantu babeera bali so close n'okuretiringa. Kakati first born wo agraduating olina emyaka 5. Olina lusa abaana tuzaala mu Uganda, tuzaala abaana 4, tuzaala abaana 3, tuzaala abaana 5. Kakati olina first born amala campus olina emyaka 5. Amaanyi go gakendeera, kyokka okusaasanya kulinga okutandika obutandisi. Ensimbi zo bw'oba badde bakukozesa obeera mu biseera eby'okuretiringa naye ng'ate ebyetaago bikyeyongera. Osanga omuzadde ali mu myaka 6 naye ng'emyaka 6 anoonya registration omwana wa primary 7. Njala okutegeeza nti okujjako ng'okakasizza ng'olina yo 101% sure nti ojja kuba olina kye bayita ssente. Naye nkukakasa ogenda kubeera mu myaka egy'okukaddiwa nga towulina ssanyu, oli mu stress, abaana bakusika,
onyiiga okola entonde eri abaana bo, okola entonde eri mukazi wo, okola entonde eri baganda bo, okola entonde eri be wakolanga nabo ng'obanyiigira kubanga tewakola bintu mu budde bituufu. Tewakola bintu mu budde butuufu. Kyenjagala okutegeeza bino byolimu ngo scrolling down up noonyereza ne ku bintu bino. Ebyo byebimu ku bintu ebigenda okuleeta stress mu bavubuka mu myaka egijja kubanga bino ekisiikirize ky'oliwummuliramu mu myaka giri egy'obukadde omuti ogwo ogusimba leero, naye kakati njogera ku kisiikirize ekya happiness ng'okuze, ekisiikirize ekya happiness ng'okuze ng'olina abaana naye ng'abaana bakufuukidde omugugu, togenda kusobola kuwummula bulungi. So kitegeeza nti ekisiikirize tokiteeseteese. Olwaleero lowooza ku ky'okuzaala ng'okyali muvubuka, okole ng'olina ensonga gy'okolerera, ogenda okutuuka mu myaka emikulu nga emigugu egimu ogikendeezezza. Emyaka 5, emyaka 6 gy'attracting endwadde ng'olina okugenda mu ddwaliro, insurance companies tezikyakusobola, zikweraliikira, balaba oli risiki nnyo okubeera insured, kyokka ng'obuvunaanyizibwa katandika butandisi. Muvubuka byetandika okubirowoozaako nti n'okuzaala nakyo kibeera n'enteekateeka. Ndiruwandiza dde nze nkuwadde ekyokulabirako kyakuzaala ng'oli ku myaka 3. Kati gwe njala obi calculating, is that what you want in the future? Is that what you would want? Eyo yembeera gye wandyagadde okuexperiencing mu biseera ebijja. It starts today. Lowooza ddi lw'ogenda okuzaala. Ogenda zaala abaana bameka? Ogenda bazaala mwani? Ebyo ebirala bijje. Naye lowooza lw'ogenda okutandika okuzaala. Okuggyako nga toozaale. Zaala ng'okyali muto, kijja kukumenya. Naye kakikumenye okwesa eŋŋombe eri yazikusooka ne zitakuva mabega. Kotandike nakyo oleme kuwunzika nakyo, than okutambula n'otandika nakyo mu maaso ne kisooka kikumenya, stress neefuuka stress. Abaana okubalabira kijja kuba very expensive. It's very expensive now, but it is going to be very, very expensive in the coming years. So start today. Sigamba nti zukka buzukusi kati ogenda ofuuke nga nkoko mpanga ng'ofunyisa ky'osanze olubuto. Calculate gw'ozaalamu, lwaki omuzaalamu, nekigendererwa ki, ebyo byonna bituukeko. Muvubuka okyajooga wano olwaleero, oyinza obutasobola kujooga mu myaka 4, mu myaka 5. Lwaki? Kitandika leero. So think about it, plan and act. Thank you. Neka nakalenzi kano kanyumye.